Wenti Yesu ketandika butandise Badafa ba reality cinema Uganda Intandikwa filime genda maaso FedEx Motion Pictures ekutusako Tolekedde kyakubiri atenete Era twaga tumanye ku munondi guno wajja bigwera Nalyange Farida ku screen akwereza nga Debola era tugenda kusinkana Ntegema Nsul nga Pastor Bank tutandika kyakubiri tugenda maaso mpola mpola akomererwe toyina kusubwa na mwebe Aisha ono yenga akwereza nga Aisha kyatandika butandise tugenda maaso mpola mpola atenga ne Stephen Mwanje songa yagenda kwereza nga Lawyer Dembe etandika amagezi Ronald nga Inspector Kalem tukyali kunyanjura film Lupia Joseph nga Pastor Jose etandika butandisi akomererwe patu atulabe gye bigwera kakajjuke atugenda ofundikira ekitundu ekisooka omukyala yali atandise obwambega eribba era ng'ayagala amanyire ddala omwami amasimu ge yalinga akuba mu kisenge manju yalinga ayogera nani naye ku bye yawulira bateesa ebigambo ebyo tebyamusanyusa tutandika akomererwe Nalyange Farida ne Ntegema Nsul bakoze ku locations era nga Lukabe Frederick yatadde mu sound yena tutandika butandisi songa Bash kifaananyi ye yakutte ekifaananyi ne Tracy Gerard etandika butandisi Nalyange Farida ne Ntegema Nsul be producer wa film tukyali kunyanjula yayo filimu eno director wayo Magezi Ronald ekyali ntandikwa omukyala awulira omwami ali ku ssimu emanju awulira omwami saddaaka ejja basaddaaka ki omanyi omuntu ayogera ku saddaaka oli ayinza okugamba oba ekintu kyowaayo ebiweebwayo bingi mwami agenda ku saddaaka nkoko njiibwa yatandise ebyemmindi omukyala yasooka n'atyamu omwami waaviirayo wano wetufundikirira ekitundu ekisooka wetandikidde ssebo mwejera alimu saddaaka wayo olingiririza owuliriza amasimu g'abantu obadde ki ye Ntegema Nsul ageeka gundi gwe batayosobola kumpaamu chance obwomuwondekanga ofuuse embega oba ayagala kukola bwabambega lwaki tewagenda n'osoma byo bambega taakuntugubalirako nkulidde oyogera ebya saddaaka saddaaka kimpulidde gwe nnyabo bw'obanga olugambo terwakugwamu kuba kati onoonya byogerera ebigambo ebimu obifuula nkulaba kati ekigambo kiri mu langi ya bbulu okyogerera mu kala myufu lwaki totereera nkulidde oyogera simanyi ebyagundi tonziramu kati era essaawa eno nyagala omwana omuteeke tugenda mu night prayer gwe tomanyi nti abantu balina ekiweewayo kye baleeta mu kyaki saddaaka gye njogerako tegeka omwana tugende mu night prayer paayo nange night prayer ziringa night prayer night prayer kyeyo munange mutaka ng'ayitawo bamugambye atwale saddaaka ennene kati ng'akwata mwana ng'afuluma kugenda mu night prayer efirimu yaffe ekyatandika butandisi akasente baakamuwa si yooli eyalinga abulira enjiri ku street omanye enjiri y'oku street ereeta enkalamata balwaki tereeta nkalamazzi ereeta nkalamata mufo ky'okuleeta enkalamazzi kuba ati enkalamata bwekuluma wandibadde onywa mata kati enkalamata yamuluma nnyo naye bwe yafuna omusawo n'amulogera akasente ne kawera munnange ng'aleeta mwana wa musajja aleese mutabani we gundi gwe obwavu buluma gobadde okimanyi nti abantu bakyagala baana baabwe kusinga sente naye ngedde omuntu yali ajananga nnyo era ekyatwalanga omuntu okuloga
Kulaikani afuna yezadde. Kali ng'amugamba nti ndeese munnange saddaaka nga bw'ogambye sirina kulwayo. Bwana obuto bambi bakaleeta tekamanyi ne bazze kajjako muto. Kaako. Namwebe Aisha ageka. Kiki? Ye saddaaka. Saddaaka gy'oleese yeeyo. Bw'okutte ku tookyo yeeyo saddaaka gy'olabye okuleeta. Oyagala kuseera bajjajja oseera emisambwa. Jajja ate ndeesewo. Toseera bajjajja otyo. Bajjajja oyagala bakuwe toyina kubaseera. Waliwo saddaaka ennene eri mu nju yeetala yiino. Waliwo saddaaka yeetalaatala eri wano. Mwana bamututte ku night player. Bannange. Yoba omuntu agenda kukola ate alabye omusajja ne yakusobedde. Omuntu yalinga abulira enjiriro night player nefuuka night player. Kati yasooka n'abeera mu nnyumba munne nga mutuufu omutima teguteredde. Omwami gwe yingwe tulaba oweeraaweramu. Bane kano kasaddaaka kakyalimu ne gundi. Kyava akebera ayina enfulebe ye. Kebera kwata mu nferebe. Kana tekaberadde kire 3. Baganye saddaaka bajjajja baganye. Bagambe eta saddaaka eri saddaaka ennene ey'amatama gy'oleseeka gy'oba oleeta. Kati kumbe saddaaka ennene eri wano. Omanyi bagamba omuntu simanyi bw'aba wanaabaawo ekinaabaawo alina kyawulira omubiri guba gwategedde dda. N'omuntu ababbi gwe banaakuba kibooko omubiri gusooka mulumaaluma. Bule banaakuba wasooka kutya. Kati ono alika. Yasooka ne yeetawula ennyumba yonna. Olwo ne tujja tumutwalira wano. Munnange olunaku olwaddako senga w'abaana ali mu kwoza bintu. Nagambye tulaba kyakubiri. Aba ali wano. Mirimu egy'ewaka egisinga yagikola. Senga w'abaana ku makya mulamu we ng'ajja. Senga wasuza otya mukwano? Kyendi oli otya muula? Kali ng'amugamba bannaayi ono yakomyewo. Bano yo ate kati naawe otandise kumumbuuza nze nandibadde amukubuuza. Obukyanga mwannyina zaakuwasa kati buli kimu nange gwakimala. Kali ng'amugamba omwami mukubira amasimu tagakwata. Naye mpulira emmeeme yeesudde. Njagala olabe. Mwami yagenze. N'agenda mbw agenze kukola ki? Yagenze mu night player. Naye tannadda. Night player abasinga bava 12. Kati kumbe eno night player bali eno bayimba za balongo. Twala kwabula ng'otutte twala endiga. Mulimu evvumbe ly'abafunga abasinga banyumirwa bulungi. Ogenda okweregereza pasita gundi ayingiddewo Jose. Pasita omulala we basooka mu kintu kino. Amaanyi eno gye bagajja. Bakyakwabula. Bakyayimba kwakwabula ejjembe kwakwabula. Banyumirwa olunyumirwa. Soke nkume wano tukumemu wano. Kali eno olwakuma ekyoto eri endiga nga zeesomba. Wayolabyeko mu kyaki endiga nga zireeta ssente nga zirwana. Sajja asooka kupikamu apikiramu eno. Asooka kupikiramu eno. N'apika. Yes. Ono yalina amayembe ge banywesa naye nga ganywa bantu. Emindi gy'alina eva kuno mpaka yiiri esula mugongo yagifuuyira eno. Tunuulira. Jajja yanguwangako otwale emitwe gyo. Ono ali eno. Musajja ono kiki? Efirimu yiino sajja bagenze mu night player naye omwana bulijjo tasoma night player bannanga omwana yamututte ku night player. Awula tateredde. Waliwo kye bayita ekyebikiro naye yafunyeemu ekyegugungo. Tafunye ekyebikiro afunyeemu ekyegugungo. Kumbe eri buli bayimba
waliwo akamutomera olubuto. Waliwo ekintu ekigugwa mu lubuto ne kitandika okukunya kiringa ekyangu ekikwoza awulira muli munda oyumunguka totukula. Emmeeme kusinduukirira okwebajjagala okwakirira. Emmeeme neemwambuka. Emmeeme anange ate oba mbadde kyawula atandise okwakirira okutuuyanirira. Olwo nno abalimbye ne bagenda mu night player. Mami wakubuza n'omuntu. Omwami wuuno. Twasuzewa? Toyogerako kye tukoze. Atandise akaana okulekani akakola ki? Akafumbamu ebigambo. Bwe bakubuuza nnyoko mugambe ntwasuze ku church mu night player. Mwana gwe okuze kutuuka awo nkwagala sikusunanga amatama. Nali nkulezeeko amatama? Nedda. Oyagala ogalega? Kati tutuukeeko bakubuuza gatusuze ku church. Woyogera nti twasuze mu ssabo. Aga amatama ngenda gapika okitegeere. Wulidde? Kitaawo mumanyi. Bwalondayeko bwenkaawa. Ojja okundaba. Kale. Twasuze mu church. Tetunnasula mu ssabo. Abaana bava buto nga kayiga okulimba. Abaana ne baba bakula. Yandibadde akula wa mazima naye munnanga abakadde bano gye muveeyo mu buto abaana nga babalimbalimba. Naye akula amanyi okulimba kitaasa. Nga kadda mu kubuuza ddole yako kasuze amayembe gakabuukira ku tebakatuze. Naye nga ate bakatute bakabaage ne batakabaaga. Ndi wano kumuluka. Kale alina gwakubira essimu. Ayagala omusinkana. Waliwo ddiru etaawedde gye balina okumaliriza. Njagala olabe. Yanguwa. Efirimu egenda maaso. Munnange ng'abaako gwayita. Ekinaatereezebwa kibe nga kitereezebwa. Efirimu yiino kakati tulengere emmotoka ya pasita gundi eya mulooya gundi ng'ejja. Looya bw'atuuka ng'akuba eŋŋombe. Atuuse mu maka aga Pastor Banks. Banka mutaka ng'ayingirawo. Bw'ayingira senga yabeerayo. Era senga teegomba kufumbirwako walala wonna. Mwannyina yakola essente emmere weeri ayagala ali apakira ekyo kiggwe talina bizibu birala. Kati agenda otuuka. Pasita yennyini. Ono agenda okujja nga pasita taliiyo. Jjukira ono naye alina ddiruze zaaluka. Okuva lya kimanyani omuwala oli alina okulekaani amujja wano. Omuwala yamugamba amuwase amujja wano awulira akooyeewo. Nkimanyi bulungi. Pasita teyasuzeewo. Wewa teyasuzeewo. Ekyo nga si kirungi. Kati yakwaga ng'akwata mu nsawo. Buli omu anoonya pasita. Pasita gye yasuze. Yasuze mu night prayer. Waaki tebagenda ku church. Yakola church. Looya ng'akwata essimu. Manyi balooya baba batunulanga olugezigezi. Kati atunulanga lugezigezi looya. Omulaba. Abanga enjoka gwe zisimbye tategereka abeerawo bw'atyo pasita. Sooka olindeko. Yava wano luli kiro matumbi budde n'omwana. Mwannyina ng'atandika kwogera. Okuva le yagenda taddanga. Jjukira oli asula mu nsaasi. Ensaasi zaasulamu. Yagenda n'omwana tebaddanga. Takwata ssimu. Lwaki? Tabanga yafuna obuzibu. Tubuuza kuba asali. Nga batutegeeza mbu. N'agamba twagezezza kuleka ntubuuza abamu ku baweereza abaasigala mu kyaki. Naye nga nabo bagamba tajjanga. Night prayer agikwatirawa. Night prayer pasita yagikwatirawa. Kama yebale. Kale nabira ma. Efirimu egenda maaso. Otegedde byakugambye. Bw'oli kyogera. Ono ali ku mwana wa muli bubi.
n'agamba nti kigambo kyegambye tukyogeranga woogerezangako ensobi bw'oti mwana gwe ngenda kujjako emimwa mwana gwe ngenda kutugaatuga era newendi banfudde toyogeranga kino kyama kyaffe buli muntu aba n'ekyama kye kyaligenda nakyo emagombe owulira tokolanga ensobi wooli kyogerera bwotyo ojja okundaba newendi banga nfudde newendi banga akoze eki wulira okulaama ekyama omuntu kyalina okgenda nakyo emagombe yentege manisul oligino names kati ogenda okwetegereza looyo akuba akanjagazaki ono naye anjagazaki babuuliriza nnyo naye ebitabakwatako munnange mutaka yakedde ku paakinga bwafalasitira omwana kaakano alina gwe yakubidde essimu otuuse kale tetulwawo yanguwa waliwo omulimu ogulina okuleka ni guggwa naye omulimu guno gulina okuleka ni gumalirizibwa mu ngeri y'amagezi ennyo musajja yalinga atambuza enfudu uno yenyoola ng'agwa mu maali nga beeyongerayo katulabe gye biggwera tugenda maaso bw'avuga yavuga ayolekera waka bw'atuuka ng'akuba eŋŋombe bamugulire mwannyina yabeera wali asula mu kayumba wali alinga asikaali mwannyina yaggulawo meri talina kulya ya bwereere nga tamugulira mukulu ng'ayingiza ggaali omukyala yasanyuka nnyo omwami abadde ddaaki n'akomawo asanyuse munnange mwami bannange nsanyuse nnyo munnange mwami kulikayo mukwano mwana akomyewo oba eddamu eraliikirivu olyete mwenyerezi naye kati banne mwami okulekani olimu eyo embeera n'otweraliikiriza obwenkaniddawo kigendererwa ki ne tulabika nti tubeerawo munnaye mwannyinezi ne tugawo munna omwana wa maama yabulidde wa essimu tokwata kati maama ng'asooka zaakaana ebbali nga kabuuza mu baawa nti twadde mu kyaki akaana akalibeera n'okulimba kwennyini okalaba ebigambo nga ebakagambye kalemeddeko ssebo kati ate alina gwe yajja naye ono alina akaana akabuuza twasuze mukyaki ntukuba ettendo lyadde ettendo edda terikuba ligunda kumbe omayembe g'omusabo gakuba gagwa kati akaana mwakubye ettendo maama ne kasaba ekyokulya enjala ekaluma amayembe tegakkiriza alya ngo tegalya mmere kati oyinza okulya emmere n'oleeta obuzibu tugenda maaso kati ono kyeyakola ng'agamba omusajja ninkubuulire gwe kyoba okola beera ng'omulaalo alabirira ente era kitwale ndiwaze kulabirira nte gwe genda eri obe ng'oleeta ng'amusudiya abe ng'aleeta ebisasiro kagundi ng'ente erya obe ng'oleetera ente emmere bagambe nti gweoli mulaalo wa nte mpaka ekyaffe ekikutuka kwata mpola owulidde diirwa ejja okuggwa jjukira baagala saddaaka ennene eri wali eri tenaba kumanya ni emiwunyo gyagijjidde munnange oluvannyuma looya naye yakwata ekubani yasinkana mukama we ali wano omanyi sente bwe ziyingira mu saayi gw'omuntu n'embeera ekyuka sajja takyalekananga biri ebyedda ogenda okwetegereza mulamu ng'ajja
How are you reading Musoroka? Owayo oli otya mundange? Omulabi mulamu wange. Banka ayagala nnyo mulamu we. Entebe we ziri nnyingi naye ayagala amulere. Kumbe ne Lawyer ayagala amugwe mu kafuba. Bale. Ono kafuba kayingiramu, akafuba nga akayingira buyingizi. Akafuba tokawangaaliramu otyo si kirungi. Banka naye abuba. Dawali eni. Oli otya bannange? Bannange agayono tekoyeka. Lawyer agatagikoowa. Kumbe balinamu engeri. Vaayo naawe. Lengera mulamu bwa musikasika. Temalaga gwagwa mu bufuba mujja kuleeta ekizibu mugwa mu bufuba temugwa. Kati seba agenda omubuuza nga baamanyagana dda. Mumanyaganye? Buli nya tumanyaganye. Mulamu seba amanyi bulungi nnyo Lawyer. Basinkana ne muluka yaabwe etunulanga ekaaba. Wamaaso okujje tunkubuuze neera. Lawyer naye nembuuza gy'abuuza takuta kubuuza. Ate ebyabuuzabuuza kirabika oli naye kimuyisa bubi. Kiri kitya. Buli kamulaba ne kametta emimwa ne kasimayirenga. Kamulamu kano nako kaleka waliwo ekitateredde. Kaakano tujja tudda mu ssabo. Kino nno kyaddirira emyaka egyayita emabega. Awaava emberebezi. Kyetulaba kino omukyalo ono mu buvubuka bwe. Maama azaala abaana n'abaleetebwa erumba kume kati jjajja mbadde nsaba omuwummuze. Yagenda ku musawo ng'ayagala baawa awummuzibwe obwenzi. Naye lwabwe yali asaba bajjajja yabagamba njagala omwami awummule. Kati ebbanga eyo lyonna nga limaze okuyitawo. Maama yakizuula waliwo ekyali tekiteredde. Era y'ensonga lwaki oluvannyuma lw'okukirowooza yakwata ekkubo n'akomawo ewa jjajja. Abakazi abasinga balowooza amako gatereza balina kuloga maloge. Era osanga nga buli mukazi alina omusawo we. Kyekyavaako n'omusajja. N'agamba n'okimanyi wagenda n'obula ebbanga ddene. N'olyoka okola ensobi mu ngeri gy'ogeramu ne bajjajja n'ogyoleeta ekizibu. Jjajja munange nange saamanya. Najja ne bagamba omwami njagala bamuwummuze ne bamwebasa. Eddagala yalitwala ku malaalo. Yagamba kyovula abakazi beegendereze bannange. Ayinza okugamba njagala omwami oyo awummule. N'agenda bajjajja ne bakuwummuza tebakuziika. Kalibaayi baamuwummuza. Kwe kutandika okuyita bajjajja neera balabe ki ekiyinza okusalwawo. Munange bajjajja omwazzukulu yasobya. Nenno weewuunya ki ekyokutereeza ng'omwami yafa. Kubanga aliwo okutereeza ng'omuntu tannafa. Kyova olaba mwegendereze nnyo abaami nga muwasa abakyala oba mu lugulugu. Ayinza okugamba naye jjajja abbaawa nga atambula nyamusiba aleme kuddamu kutambula. N'ogenda n'ozza omusango bakusiba eruzira mpaka. Ate oba okyatambula n'obeerayo ekisango ne kikulemerako. Ebimu biva ku bantu abagenda ku basawosawo ebyo mugenda ebyo simanyi okusaba jjajja nkolera kino. Owooza bbaawo mwenzi nnyo yagala abobwenzi babukomeko ne bamutta okuba nti takyayingira magye. Jjajja nze simanyi naye kubi nali njala awummule mu bwenzi. Akomawo akugwira mbakazi. N'agamba naye jjajja nasigala ndi namwandu. Najja ne mbasaba omwami awummule mumuwummuza obwenzi. Ne mumuwummuza gwe mwatwala. Kati nzize munnange jjajja mbadde njagala mubeeko engeri gye munyamba. Anti okuva ku nsobi eyakolebwa ebintu si birungi. Jjajja saamuleeta. Baali bamugamba ndi omwana asooka okuzaalibwa yalina kumuleeta wano. Teyamuleeta. Mwana muleete mumulabe. Kati ng'agamba jjajja mbanyala nkole ntekka omwana muleeta. Kangano ye era akyalowooza ndi mwana kumuleeta kumulabako. Amayembe gagamba ndi omwana gw'osooka okuzaala mutuleetere. Gwe n'olowooza azze kukyala. Kati bw'ayagala kola ntegeka omwana amuleete. Kyokka okumanya ebintu by'ensi bizibu. Omwana gw'ayogerako njagala olabe. Jjajja ojje ne basobola okukuyamba.
Anakuyambuleza ni munyevu nnyo gy'oli. Ogenda okwetegereza kakati waliwo jjajja buli omu jjajja alina ensonga z'akolako. Yagamba ye kaayite Lubowa. Ensonga tajja zisobola asazewo ayite Lubowa. Nagamba ezigenda mu Brenda's video wali kagwa video kamwe mu Kasarodi nga bulijjo opposite Kisenyi bus terminal. Awo ennyini ku mulyango oguyingira Kisenyi bus terminal bus we ziyingirira naye opposite Brenda waali wennyini awo. Anti boche basalawo kyo wali oyagala. Ne bannange bajjajja nabo badda ku mukongozi ne bagubya oyo ye Barry Richard original names. Nsonyiwe. Oli mubi nnyo. Lubowa najja Nzize mu nsonyiwe. lwakabombo Kati tumukolera ki? kati ayagala kukola atya baaba. Sabuli eri. Leero ng'atunula ng'ekirala leero tetumanyi na bwe tuyinza kutandikira kuyamba baaba. Amayembe anakonda tegobeeteega buteezi. Baamuteega. Kati ki? Mumuddiremu. Efirimu egenda maaso. Babanga yajeema. Omukendereeza ku kibonerezo jjajja. Bantu abakubanga kwe kusaba kwo. Ogenda kumuwa ensumbi yange. Eyagombolola. Kaakati no ssebo kye yakola atandise mutuma mirimu. Ajusi. Asana y'amazzi. Ne bamulagirira ku luzzi. Tikensuweyo. Ne bamugamba genda olabika okuba ni ku luzzi okuleeta amazzi. Asabamuka. Owulidde? Naye ensuwa eyo fuba okulaba nga tekwatikako. Ensuwa bw'eneekwatikako bingi ebigenda okwatika mu bulamu bwo. Okwatika kitegeeza kwonoona. Bingi ebinaayonooneka mu ggwe. Abakulu banyiivu bonna. Kati buli ajja ayomba buyombi. Oyagala kunkola ki? Lubowa ayombye. Netefubonaabona. Embeera eriwo si nnungi. Nsonyiwe ba. Bajjajja bakambwe ogenda okukola otya bannange. Nsonyiwe. Ono naye alinga atudde ku maggwa. Ne mmandwa tino ssebo abazaagala okuzikolera nabo bakusobera. N'obeera buli kaseera ne bakukunya ng'olugoye olugoye bakukunya bukunya ne baleeta ensumbi. Muzzukulu. Olaba? Genda okolenga bwe bagga. Bamutumye mazzi. Tukola ensobi. Tukola omulundi omulala ensobi. Bamutumye ku luzzi agende aleeta amazzi. Kola nsobi. Tokola kikyamu kyonna kyonna. Genda okole kye tugambye. Oleeta amazzi g'abajjajja. Bw'otagaleeta ojja okukinnyonnyoka. Ensumbi bw'eyatika byonna emirembe gy'onoonya giba gyatise. Yanguwa. Naye jjajja munnange ebintu ebimu nga si byangu bawandi emperekeddeko. Yanguwa ogenda oleeta amazzi. Ate ku luzzi gy'olaga waseerera. Ensumbi bw'eyatika oba oyatise. Gwoddako. Olina okwegendereza. Ensumbi eyinza okwatikako n'oyasa ebiwoowoolo byo. Kade olina okwegendereza engeri gy'okikutte. Munnange mukazi watunga akkirira ku luzzi gye baamulagirira ng'atandika kusena mazzi nga yeetika nsumbi aba agenda. Amaziga amakadde ogavaangako. Oyinza okaaba n'okuuka ekibuno. Baamugamba ensumbi bw'eyatika gwoddako. Weeyabye emmeeme. Ensumbi bw'egwa oba weeyabizza emmeeme. Kaakati nga munnange Debora nga tadda mu kyalo. N'ekyamuleeta mu kyalo teyakimanya. Jjukira ono yali agezaako okutereeza. Bajjajja ne bamutuma amazzi ne gamulema. Kadi wano okuyomba gwe buli kamu leka kuyombya. Oba kiki nange tugenda maaso. Akati kyekyo ekigganye n'okuddewa omusajja wakoma ndowooza n'ew'omusajja oli malaaya. ndi malaaya. Batandise kwerangira. Bwa malaaya bana. Maama yalangira mutabani muwala we.
Onangira tobwa malaya. Onangira tobwa malaya. Omwana yatabuka n'alyoka agwa nnyina mu malaka n'ali mwana nga ntoka. Ya. Banayi mama mutuze. Mama. Jukira mama yatutte ensuwa emugga. Kati omwana ono yatabuka ebitali bya bulijjo. Naye kennyini teyamanya kimutabusizza. Yatuga maama we. Omumiro omukadde ogugu. Omumiro omukadde tebaguzannyiramu. Agodde. Mama wabadde ki maama? Tamanyi kyamukoze. Ye kennyini teyamanya kye yakola akikoze atya. Efirimu yaffe egenda maaso era twaga tumanyirira gye bigwera. Mwana tumutwale mu nju maama, tumutwale mu nju maama, tumutwale mu nju. Ate maama yakalirawo kuba abadde mukadde. Kati akadde talwa mu byakugenda ebyo. Akalambadde. Kakati bwe tuva eyo. Jukira bw'oli ali mu kyalo. Kati ssebo pasita atandise okujja akaana kano akawa enneema. Omanyi Bibiliya egamba kuba tulina okubanga enneema etuuka enneema. Sembere etuuka enneema. Ebya pasita okutandika okulera endiga ate mulamu. Mulamu n'alyoka mulamu. Ekyuka tulabe. Pasita ebyengera bino baganda mu nswa. Omwoyo gwa Mukama gukejoli. Obeere ng'oli receiving agamba okitwala mu linnya lya Mukama. Togezaako kigaano otya. Mukama Katonda agamba nti oba ogira ekigaanye ekigende kyonna. Manisuuli. Olengera mulamu omuyaaye. Amiina kati zirimu n'obusungu. Kuba waliwo ayingiddemu amiina za banne. Kikyate. Twali tukyagoba. Omanyi sitaani wabazze ng'afunvubidde. Nammwe muyina ofunvubira omuyiikuula. Kati awo tuba tumuyiikudde. Mukama Katonda yeebazibwe. Lengera watunula ng'okwonoona. Pastor Banka nja kulabika tulwenga essala tugiddamu. We shall resume the prayer. Okay? Don't forget to come back. Leba pastor. Amuyingiriridde. Sale ewunya akawoowo bulala. Sale ewunya akawoowo. Wabula ennaku zino olaba gwe tofaayo webabaawo embeera yonna egaanye Mukama Katonda akola gugumula emizimu. Yatuwa amaanyi tugugumula emizimu. Naye munange simanyi omwana oyo baabaddemu emizimu. Nali sikimanyanga. Emizimu gijja gy'emizimu. Era kye tukola emizimu. Tulina okulabikani emizimu buli kaseera tumanye engeri gye tugigobamu emizimu. Era omuzimu ffe tugisabira ne gifa emizimu. Tugyokya tulina essala ezokya emizimu. Efirimu egenda maaso. Kaakati Loyon yalina ensonga ze zaali zimuleese. Kati ono ng'asooka amugamba nange nakulabye dda. Otunulanga eyakasiibulwa ku ccupa tabu ki? Kiki ekikutabudde? Egenda maaso. Nagaani wonooba oyinamu obuzibu kimu kijja kutereera. Pasita ayogera abuguutana, abugujja tateredde. Kale munnange toerabira okusaba osabako ebiruma bijja kgenda. Kannyingirira nnyini. Enneme ekutta omuliro kajja. Wewe wabuluya bwabaki. Munnange nga wayita akaseera. Olwo nno Debola lunaku lwakomawo. Wayitawo emyezi nga giijo. Ye mulamu yagaana okuddayo muganda w'omwami. Ye tavaawo takyala takola ki. Buli kaseera abaawo. Tugenda maaso. Ebyali mu High Court. Kuba omusajja ow'ekirevu ono ajja kwejjusa lwaki yasigala ku njiri eri ey'okusuula engatto olubege. Enjiri ey'essente esibya. Naye yengatto gw'olubege oba ku kituufu Katonda aba waali. Katonda nga ayagala abaavu be abankuumire.